nalagati wa mazima ate wa mazima namufula obulimba iyo hadithi ya nabbi nebiga bya nabbi byayogera nti sayati zaman abantu bali kujja naye yagamba nti wayatasaddaqul kadhib bagenda kukakasa ebigambo by'omulimba ebyo nabbi yabyogera nti abantu bagenda kujja bakakasa ebintu by'omuyaye mu lulimi olwangu nti oyo ye mutuufu yali ku sunna za nabbi nagamba nti wayukadhibu sadiq ate babeere nga balimbisa ate ono omutuufu ebyo nabyo nno bisanga mu bigambo bya mukama waffe nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kyakabenje nnyo era ngulu yagamba nti okuwangala olaba bingi naye omulembe guno gwe tulimu gutulaze bingi era wembeeredde wano profesa ne bw'obadde oyogera ebigambo nenzijukira hadithi ya nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallam nebuuza ekibuuzo nti kuffe be bayita abashiya abakafeere ne ku nsi z'abasiraamu kubanga bw'oba otunuulidde ensi z'abasiraamu ziri 57 naye ensi islamic countries zo ziri mmeka Saudi si Islamic Republic, Kuwait si Islamic Republic, UAE si Islamic Republic, nsi z'abasiraamu Iran joite y'obukafiri yo neyita yo naganti Islamic Republic kakati nabbi ono era wenzijukiridde ebigambo bya mukama waffe nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallama biyagamba nti omuntu tagenda kweyita musiraamu nabwalikola ki yagamba tagenda kubeera mukkiriza okutuusa nabbi ebigambo yagamba nti man asbaha wala yahtammu bi umuri almuslimina